abasajja bano slavery tebamusuula bajja ne batugamba nti batuwadde independence naye mudda ne baintroducing what we call meta-colonialism ne batuyingira mbongo obukola aba education systems zaffe zonna zonna eziri wano ogenda ozetegereza nga tolina kyosobola zikolesa nnyo kwetawuluzaako bizibu bye tulina mu ggwanga kuba education system erina okuba nga ewa omuntu obusobozi okusobola okwenganga ebizibu ebiri muki mu society kyoba olaba abaana baffe bonna bwe basoma bonna bajulira kimu kulinnya agenda bweru kukola ki kukolera bazungu kati ne babeera nga batukwata obwongo nga tulina kukolera bo oba kubeera bakozi baabwe omusango guno gubadde mukulu lwansonga gubadde guditamininga nti oba ddala tulina judicial and economic independence ng'eggwanga naye kati kizuulibwa ti despite the fact nti legality nabo bagiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe etteekaawo terikola ki terikolawo ze ndi musanyufu kuba nkirabye ate namunauganda bannange kikulu mwaze bungi okuwulira omusango era mu kiwitnesses nga kikola ki nga kikolebwa amateeka we gaba gakola ku bannayuganda n'okusibwa ne basibwa naye nga tegakola ku bagwira awo wakati waliwo ki waliwo obuzibu tulakinga independence of the judiciary tulakinga independence of the economy kyannaku nnyo naye kituufu kati ate wadda mu financial institutions act oba ebyessente abasajja bano batuyingira ne batusensera 95% of Ugandan banks muna mukimanyi nti zabaki zabagwira bano abantu bajja wano tebajja na capital mungi bajja na capital mutonotono ne bajja ne bazimba ebizimbe ne batuula ne bagula furniture muddamu abali kutale ne mujja ne muteekamu sente zammwe za saving sente ezo ezifuuka kuwa capital ate gwe wawula abaagala okukola ki okwewola ne sente ne babeera nga bakolesa zaffe ne bazituwala ku interest rate nene mudda ne babeera nga tebazituwa nga bwetuzaagala ne babeera nga bazituweera mu busosoze tebazituwa kyekanyiga baziwa bali looni esobola okumala omwaka naye eyo oli ngwira emala wiiki 2 ate mudda n'amagoba gonna ge bakola ne bagakukumba gonna ne bagatwala ki ebweru bakafulumya financials nga bakoze amagoba omwaka guno obuwumbi 874 ezo zonna ne bazikwata ne bakukumba ne bakola ki hamu yaleeta omusango ne gujja ne guzimbulukuka abasajja bano baleeta wano ssente oli ayinza okuleeta tugeze $1 billion ya dola najja n'akola amagoba omwaka $5 billion n'akwata ziri ennya n'azijjamu ddala mutuufu ziri ennya zatutte aba atutte zaani zammwe mwebuuza waaki ate nga nokutuba na musolo mwebuuza waaki bannayuganda abasinga baavu tuli baavu lwansonga sente zaffe zonna bazikuuma ne bakola ki ne bazitwala omusango guno kyenvudde njija mbagamba nti sigwa haamu wabula gwa bannayuganda wenkwata eno illegality nenjiteeka mu kooti tuba tutandise okutaayiza ebituli mwe bakolera ensonga zino ki wammanga kino tekikwata ku banka emu kyobola abo nabaavaayo nawaabiremu diti ne Uganda banka zo bavaayo abazungu bonna ne bavaayo banka zonna ne zibeera nga zirwanisa omuntu ki omuhamu naye mudda mutuufu baali tebalwanisa hamu babadde balwanisa ffenna bannayuganda njagala mwewuunye nti bannange bajjajja baffe ne bataata baffe ne baganda baffe bonna bagenda ne beewola mu banka naye oba oli mu fisheries oba oli muzimbi oba oli musuubuzi tewali yeewola n'atuuka kufa nga zizzaayo sente zaki za banka batazitwala mu bulamu bazitwala mu kufa n'amalaalo bagasenda kati mwebuuza lwaki tusasula banka lwansonga fena tusobola kubeera nga tetusobola kukola nti fena tusobola kukola tekisoboka are we all poor business managers? No, the systems, structures and policies ze batuterawo mu tutambulira tezikuwa busobozi kusobola kuzaayo ki kale tusigala nga bannayuganda tuzaala oba n'abaana bano tugenda okuzaala ne tukula tuba tutuuka mu buvubuka ne tuyingira banka ne tubakolera oba oyingira emyaka 5 ne batwala saako nebeera ng'etambula bwetyo obulamu bwonna bwe tutavaayo nga bannayuganda kulwanira nsonga ezi ensi wali yavaawo eyogamba tugende twekalakasa oba nga tulwanira kuki mu bwongo kyenva mbagamba reason as the world masterpiece because with reason determines the ability to critically analyze and deeply assess the prevailing circumstances before making a decision. Kati bannayuganda tutandika okufumitiza ku nsonga nga zino zirimenga tuyita muki buyisi ensonga ogyetegereze olabe engeri kati ate babagamba
abasajja bano bajoga nnyo kiringa olwokugamba nti ngendanga yes batuwa donations naye ne sente za donations ennyini gana amagoba ge batwala ate ko batuula obuswazi ne baddamu ne batuula oba ne batuwa ki donations ne basigala nga beewana nti be batuyamba. Africa in general holds 80% of world resources. Kati abasajja bajja ne batwala ebintu ne bijja mu Africa. Their survival and prosperity is dependent ku bintu bajja ne batwala ki ewaabwe. Naye ate batusoma na tugana ate mu muli baavu ompito otyo omwavu nga gwe kikugawaza ato kijja ki okijja weebuuze nti kuffe nabo ani ayamba era na donating land ne tulina balwanisa mu structure zino kino kyemulaba tekibangawo. Era bannayuganda bannange mwenna mbakubira omulanga muveeyo muleme kwetiitirira abasajja batulina bakwata mavumbavumba naye nga sibawagenda nti batujja kukolesa violence bitukola gavumenti nungi nnyo ereesa emirembe kooti ezitaddewo ne tulina kukwatagana ne tuziyamba kati nga wowola abasagenda ku street najja nempaabo ki omusango gubakutte ne gubatugga nule obulamuzi ngayogera naye nga takola ki nga tayatula nagamba atolaba ate kati bayirigane toleta byaki kati omwama tebe ono bamubuuziza wa banka nti oyina license nedda sikola ki siyina kati ate wakola otya wano business nga toyina license gwe singa obadde gwe nga gwali mu kooti wano lemu na Uganda munnange singa toli luzira ene bakatonda atusaasire for God and my country ate asaasire nnyo kooti eragidde nti omusango guddeyo guwulirwe bupya oba omulamuzi omupya eragidde ba parties nti byonna bye bakola wansi okugezanga okukola amendment gye yakola okuteekamu ekigamba nti baali bamenya amateeka ga Uganda ebagambye babijjewo babijjewo mbutuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti weba yasanga nti agreement eza banka zaali illegal zaali nfu tezaali mu mateeka lwaki yagenda mu maaso okuwahama esente naye kati kooti webekkiriza nti agreement za Diamond Trust za banka zaali nfu kati ate tuddayo kiku mufu wansi tugenda kukola ki omaze okukkiriza nti mufu tali mu mateeka kati tuddayo kuwoza na mufu fe claim ya hamu takolangako contract ne Diamond Trust Bank okujja sente ku account bo bakimistakize balaba credit facility hamu kwe yafunira loan ze balowooza nti mumuva sente za claiminga no eno claim gye twateekawo eya billions kumwabiri eyo claim teri based contract eyo claim ya bubbi nakati gwe mixing otyo bubbi ne contract nekirala kooti yo evuddeyo neteekawo ground eyo kugamba nti twakola amendment etali mu mateeka tetunuulidde fact nti amendment eyo twagirizaganyako wansi tetunuulidde fact nti mu mateeka pati omuntu azze mu kooti tateeka kwawukana ku ekyo kyawandiise mu kooti naye kati ebyo byonna amateeka nga bwe tugamanyi kooti egajjeewo egamba nti yo esobola okuyingira n'ekuwandikira omusango nedda ssebo si bwe kiri so byebalagidde byonna okuddayo mu high court fe tetujja bikola tetujja bigenderako tujja kukola apiiru mu supreme court olw'ensonga nti kooti bwebanga erina ekibuuzo kyebagibuuzizza ku irigalite eteeka okukyogerako n'obumalirivu so si kudojinga nti ate kyamateeka ate twetaaga obujulizi ka Diamond Trust Bank Uganda egenda kuleeta bujulizi ki obusinga agreement gye yakolanga egamba nti agent wa Diamond Trust Bank Kenya twagivunaana okola agent bank nga terina license kati bujulizi kyobulala bwewetaaga ng'oli gwovunaana yakisayinira bakugiza bujulizi kyobulala bwewetaaga banka engwira eyajjano newola bujulizi bwewetaaga nga yakola defense egamba sirina license tuddeyo tukole ki omaze okugamba nti ebintu bifu so eno decision erabika ekoleddwa ku balansinga bagamba balancing the vote okulaba nti saidi zonna kubanga tulabye emisango mingi kooti eno zekola nooleeta irigalito bakikuba direct nebakubulira oba kiririko oba tekiriko naye bagambye nti kibeera iriko okola transaction ngemenya amateeka twagabatirawo etteeka lya Uganda ligamba teri muntu akkirizibwa okukola bizinesi ya banka nga talina license twabalaga tewali bujulizi bulala bwonna twabalaga nti Diamond Trust Bank Kenya
yakola okuwola wano nekola ne mortgage kati eyo money laundering judgment eno bwetavaawo tujja kufuukanga Columbia esikopa bajje wano baleete bulesi sente kubanga ffe tetulina mateeka amateeka agafuga banka ano si mateeka ga Uganda si mateeka ga Museveni gano amateeka gali international buli nsi erina amateeka gano banka bwe zitambulira erina amateeka ku money laundering kyensi olaba bakuweereza sente ebweru Uganda akuweereza sente oluusi ziba ne ku akawunti yo banka nekuzaagana n'akatabo olaba ne gavumenti ya Uganda weba yeewola sente mu World Bank bulijjo temubalaba mu parliament nga looni bazitwalira ababaka okuzaaproving kati gavumenti ya Uganda weba esobola okgenda mu parliament nesaba olukusa yeewole olwaki olowooza nti banka egwira yo yaddembe okuyingira ano nereeta sente nga bweyagala ezo sente zisobola okukozesebwa mu bintu bya terrorism eyo terrorism wetandika so tebalina license so kyetugamba nti judgment tugiwulidde ekirungi tebavuddeeyo kugamba nti Diamond Trust Bank Kenya kyeyakola kituufu muwuliddeyo omulamuzi agamba nti kyebakola kiri mu mateeka tebakyogedde wabula bakoze shortcut ne bagamba muddeeyo babawulire takyusa eryo etteeka teririyo tolina buyinza kusalirawo omuntu azze mu kooti nti woza bwoti kino olupapula lugjeemu zenteekamu benjagala so byebakoze bambi tebiriiyo naye nga bwe twogedde guno omusango banka zino ezeekobaana okukola bizinesi eno zamenya n'amateeka ga Kenya tubadde tulinda tulabe oba Uganda enaavaayo ekulembera ensi endala mu kugondera amateeka ga banka naye omukisa tugufiiriddwana tugenda kukulawo omusango omulala nga tuvunaana Diamond Trust Bank Kenya ne Uganda olw'okumenya amateeka ge Kenya kubanga tebaafuna lukusa ku Central Bank ya Kenya okujja wano bazza emisango wano n'eri kati katulabe oba kooti za Kenya zinaatiitiira okukola decision so guno omusango tegunnaba kutandika butandisi ebbanka okuteebwawo ka banka ne operations za banka zitambulira ku mateeka guno omusango okutegeeza nti mu bya banki amateeka si makulu nti oli wa ddembe enkya okujjana n'okola bizinesi n'owola n'okola nga bweyagala kyabulabe nnyo ate kijja kuba ne banka kubanga banka wano zitambulira ku mateeka mulabye banka zaffe wano bazigaddewo ez'abannayuganda lwakumenya mateeka ati lwaki bazigalawo banka bazigalawo bwematu bw'oba ogamba nti okumenya amateeka si kikulu lwaki mwagalawo banka z'abannayuganda singa banka eno eyakola transaction eno yali yana bannayuganda singa bagigalawo nga tebalina kujja na mukooti naye lwakuba bano bagwira babalekeramu amateeka ga Uganda gatukolako ffenna mu bwenkanya bw'obeere munauganda bw'obeere mu China amateeka gakola kino naye kati pulezidenti eteekeddwawo erabika nti bw'obeera mugwira n'osinziira eno ojja n'okulanga bizinesi etteeka terikukwatako kikyamu ate nga tulina abagwira ano basasula emisolo byonna babigondera naye bano baleeta sente tebayita mu Bank of Uganda tebaagala kusasula misolo yeddiirwa eriwo tebaagala kusasula misolo kyoba olaba so tetusobola kukoma ato tujja kweyongerayo tugende ku Supreme Court mu nnaku ezijja mu maaso by next week tujja kuba tutaddemu a notice of appeal tweyongereyo